Kwagala kuwa buli kyobeera oyagala. Ate kati wuyo olina virgin. Abasajja baagala nnyo abakazi abali virgin. Virginity yange njajjejjirako. Teri ku jinsi jako njajjejjirako. Kati okikola otya for example? Ogira bugizi biti. Teri simanya biringanya, simanya chukamba. Tebiriyo ate kati kati wekimenyerekera wala wali gwaita akimenya kadeo kadama biringanya amenyerekerayo achukamba namenyekera mu kacucu. Like sorry. Ngabanyimye bana ibanyime nasaka mulimu awo nganyina sebone banda bisambo yo ne family bakuba blue movie yabanyime emirimu. Kati gwe a message to you guys abazade bonna abali eyo, mind how you're raising omwana wo kubanga omuta self esteem omutira mama we yakuta self esteem anze mugamba wakati waliwo ngamba kali maybe singati wanyambaza singati wankuzanga nyambazanga abavubuka bisho jova naita nyina akobuzi chone kitange tanyina akobuzi that's who I am ndinga banegomba nemba ati ulira mpulireko ku bintu bwe anti omusajja ngazo okunkwana ne muvuma ne mugagwe nja kukuba wacho oli muwala mulungu oyangwa ne muganja kukubagwe twala eri ngakwegombi. But I wish you a happy marriage really. Njagala ofuna omwana. Ndi happy. Nze nagambye emmere. Food. Gweteka oli emmere zo n'ondeka mu nsi. Omusajja n'otwala bagabe. Ndekere emmere. Kati gwe singa. Showtime Music presents Aziza Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Tyler Nesim, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi the TikTokers edition. Today ndiko n'omwana muwala Nesim oba mwana muwala oba mwana mulenzi. Simanyi tugenda kuba tubitegeera olunaku olwaleero nze nabagamba ndiwo okubabeererawo kobeere muntu wa wansi kobeere wa waggulu. Nze nkyaza buli muntu alina emboozi eri interesting because kye twetaaga ku HK Media ye smile. Abaana abali ku kyeyo mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo okulaba videos zange abali mu America, abali mu biyumba eyo bakadaama, abali eyo ewa Dubai, Qatar, Kuwait, abali mu Paris, John abaagala nnyo nnyini ddala. Abali mu America nabatumidde dda. Abali mu America batumiddeko nnyo. Mweba nedda Musajja batumira abali mu America batumiddeko nnyo nti mwebale nnyo okulaba sheno mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga bagala afa aba BBH Travels bebateekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba genda ofune visa eri very discounted ekutwalira we Dubai. Tolinda mbw ate simanyanga sijja genda nja genda ncha ebyabwe bikolerawo mu dakiika 2 mpoza ate baganda afa aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti gwe wenna ayagala okukola ku massage omubiri gukuluma oyagala kukola steam oyagala gendako musauna banonyeko ku namba y'essimu gy'olabawo wamanga bakufeeko. Aba staff eva Uganda batwala bana Kuwait wokka banaye temumbuuza bibuuzo bingi mudduke ku namba y'aba staff eva bwe mbamubuuza ebibuuzo. Nze mmanyi kimu nti batwala bana Kuwait wokka sobeera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wamanga atambulirewo. Tulina kye bayita TikTokers edition hostinga buli gw'omanyi abeera ku TikTok. Buli abeera ku TikTok muyitayo oba munene oba mutono oba medium oba atya nze mukuleetera bambi ne tunyumyamuko Nesim oli otya jendi wafe tugamba what's up everything Chris bro you doing green wagwan kati obana ozira mwagwan dede hey no madam dede girl I'm see you wagwan dede yeah man no chukubira oli mushi inze saka chazo nebanga mu Uganda bayizo okunyima passport obamanyi neka atikatize siri mu Uganda like seriously ni mu Jamaica no ni mu Jamaica okay like seriously ye oli muchi sawa ndi mu Jamaica oli mu Jamaica mu Uganda kati bi mixing blood okay mbachi kuba so kati kyotegeeza nti tata wo mu Jamaica mutana mu Jamaica mama wange mu Uganda kati mbachi kubirawo nenga azaliddwa mu actually kati olu Jamaica olumanyi
manyimu ebititini kati gwe gyotakulidde gyotageze kati olaba oyinza okubanga you spent a lot of time with your father. naye kati yeye muntu gwensimaze naye budde actually kitange namala naye obudde nakula nnyo nga mu famire ez'enjawulo kale nze ngenze enzunga mbeeno nenzire ne wamuzeyi nabe naye obusibbanga ddene awo nengenda nembeera ne maama wange. You have nice hair though. Of course anti nebagana envi z'Abajamaika gwe munayuganda kyalina enviiri nga zino gweza everybody when they see me bagamba what's up nigga, you're looking great, why you love your dreadlocks. That's so different because for looks zaffe zanjawulo. Jamaica. Yeah, our looks are different. But with about Rastafarians okitegeera, so I'm a Rastafarian songa eyo jengwa. You are a Rastafarian or a Rastafarian? I'm a Rastafarian. A Rastafarian. Yeah, wengwa. So it's a tribe in Jamaica. Ebanga culture. It is a culture, yeah. Nengo baba balina kati baba buuza oli mukiro mwogera ndimi njije nga oli ino olutolo olukigo lunya kati fe twoga patwa. Mwogera lupatwa. Twaga lupatwa. Emwa luzibu. Olubanga ekigambo kati nadanza a mixing enimi. Sometimes kikuzibu walire ogenda otunula butunuzi. Kati tata wo yakutuma manya kyaga Abajamaika amatuufu. Amanya gange nze acha linya lyange tuufu. Nze Obu. Ndio ino okumpita Obu. Naye kinya nalaba mwana kinene so. Ninga manyi bampitanga acho bampitanga Nasri Obu Sophie. Gemanya maga matuufu. Nasri like Nasri. Yeah, Nasri Obu. Yeah man. Yeah. So, Nesim ate Nesim nalijja ku mange. Ye Nesim kanene tekako Nesim. Kati kundaga muntu yo yegwe Nasri Obu Sophie. Baba amanya kati bwe bakuzaalire Uganda osubiro bawedi baba kuwa kati lija je yalimpa naye kati yafa. Jaja Mujamaika original. Kati tenga baba amuzaalira muno nawe ne bakuzaalira muno. Mafuse mwana wa Museveni teri agamba so yono wulira otya okukyaza ku Mujamaika ku chano mujja kiwulira mmwe mbajogera wano ani agenda kiwulira ku ffenna jjo n'obanze bonna abali eyo bammanyi nabo actually most people we bansanga character yange olaba nawe wakwambula eyo sikwambaliddemu ekyewaffe nalibadde nkikuteeramu n'okiwulira ekyewammwe kyekitya nga bw'olaba ekikooyo bagomesi twambala ebivaava bagwe ebivaava ebisaati ate nga otegeeza karakita nesanya ebisaati byevenduusa ebyo naddala nga ndi musayo za tomboy kati oba oli muwala bwebosanga nga bakikuba bambi no faida kati karakita yange kyova tesuutinga muno kyova bagamba bakyali ngona bagamba I'm in the wrong country but I think they are joking but ola bakugamba you are in the wrong country. Kati how do you feel when they tell you are in a wrong country? Mwana nange no kinuma mukyakanye n'obudde bwina okusikamu. Kati ya muzeeyi wagamba ati. Era ne muzeeyi wange ate namusukkako. Because omanyi obugenda wa muzeeyi abola abasinga neeyisa yabo muno balina okwambala busikati sima bakole makeup kati zo buzina kwena bavubuka. Nzize nsamba akapiira mbadde dansa omanyi omuyiribi. And right now, I'm a professional filmmaker, actually, videographer, senior editor. So that's what I do. That's great. Kati character yange shooting ambulunji. Ene wogena wakata nga abera mtu Mujamaika wange. Mumulabye. Kati yayiga Oluganda daddy. Tata ngajiga naye akulidde muno. Kati kangambe kyaka tata uyajja basengeno. Family ishomayi kati fabade bitukwatako. Naye kati ngatali abatu gamba muli bajja olimu Olujamaika gwo luyitirivu lukulumbi osinga abalala. Ngamba okay so ne Mujamaika omutwe gwavimbira Wulira otya nga bakugaita oli Mujamaika okuvimba okumanyi gwe kubanga acho abasinga bali bampita mutizeni no it doesn't but you feel good kwanka did so gamba ndi muna Uganda cause mwenkulidde I'm proud of this country cause embeze zao I'm this because ndi muno singa sogana Luganda kati ne nkuba musinga chakana leti singa kubale weed singa ndi singa biwa weed kati musaza ndi mugamba oshegera singa osanga no ngadi just ngani muke kubira ka weed bamanyi batwita ba weed people weed bajikubanyo ne last time nagenda basoma ko nyomba goberera ne one time wandeka kwa kati wetaga visa agenda Jamaica sawa zino it is your passport no tema ya ne kati bula bazadi tusanga nyo kunyina bakugamba nti ogende Jamaica you don't need a visa watu bagamba
ensi ze baafulumye tubirako ensi ze baafulumye oba banfera manyi n'abafezi bangi bagamba ensi simayanga baafulumye ensi nyingi ezo zetuga Zanzibar simaya biki kati nga osobola okugenda ne Nigeria otema. Is Jamaica Africa? Uncle Jonah atandise okunniba. Uncle Jonah tugambe siri research mulungi nze ndaba birabe nange. Ate wammwe tomanyi. Kati olaba kankubuulira saa zino fokasiza mu Uganda. Ate kati ensi gye njagala okugenda mu it is US, Canada, Germany. Those are the countries I'm looking up to. Kai Jamaica just njagala gena mahema nayo. According to your looks, don't you get so many white men? Yeah, go ate kati kankubulire. Abasajja abazungu abakadde abatono tebakulira. Kati ze nyine ekizibu kimu I get attracted to both genders. To both genders? Yeah, attracting. Yeah, both genders they get attracted to me. So they get attracted to you, you get attracted. They get attracted to me. They get attracted. So that's the biggest problem. Both genders they get attracted to me. The women and the men. Now wala no kusanga obu nakwegombe no nakwetungako nno. Nga yagala omukole kisoko mbulire. Eno mwagala. Mwagala otegeeza ki? Omwagali balina love n'abamanyi baagala love. Kati character nge gitunuulire. Buli muntu wandaba ye buli muntu togesigana nga neetimbya akapande towetimbira abantu kapande bwe biki so muntu akugwira bamanyi maybe ngago naye kibuzo kyosoza okukumbuuza ekyo kati nze alina okunyonyola nnyo oba omuntu nga ngeze so close yeah so kati era njagala okukitunyonnyola ebyekwogerwako nti oli musiyazi oli musiyazi naye wayega amabulire ati gye nagamba ekintu kimu ne ku TikTok nkibagamba I want to say who I am. Ochegera. Why? The reason why. Enyizo balonga sirisho. Enyizo balonga nga kitufu nga nange nga simanyi kyedi. Ochegera. Ate demba kubaka akavulu. Do you have a boyfriend? Yes, mwaze ndisigo. Okay, so now you are a lady. If you boyfriends are stress. It is another stress, man. A boyfriend yanga sechi nekolera neyambaza neris anyongere kochi. Choga kyagala kusanyusa waliwa. Ate okuwa basanyusa bagala okuzwa ino sanyusa. Gwe. Lekana wali jeba bafera. Oba kusanyusa abalala. Demba basanyusa. Okitegeera siza mwana I'm not bagaiza. Chogamba oli virgin. Ndi virgin actually. Ndi virgin oli kalas. Wa musaga. I've never met a man. Sira kyebagaza. Nenjaga jagageza okukisinga ku musajja ndala they. Yes. I am one of the flying kiss. Kati ate yo kiss wajigo otya gwe vaji. Tuli bantu bakulu. Ngena wiza myaka 27 this year. Ndi mutu bukulu nawo. Naye nkyala machaga. Still a vaji. Ndi vaji tebale kibangamba. Nesim oba toli gundi oba toli muwala. Mama nakankubulira ekintu kimu. Mulira amazima. Akankubulira amazima. Ndi tomboy. Tomboy otegeeza. Tomboy ye muntu akuze ekikula ky'abavubuka I think no okulaga ebifaananyi byange. Na wali ew'omukyala wali bulala. Naye neegomanga nnyo n'okukyusa asooka kyagana buganyi natulako ne mu edda bagamanga oba yagafuuka mulenzi otula mu kinu. Obanyeyo kali natulako mu jamu. Maama natulako mu kinu gwe nkerenga wano wakyuse naye nga mwana nkera wakyali we wamu. Kati sooka osimbe wakati. Toyagalirako ddala basajja. Like you're still a virgin, like seriously. Ndi virgin no go saga. You have never had a man. Era waba aliyo nga abanesibyeko abanetuuzeko ninjafuna tomanya mu future nja kufumbirwa naye nga oyina feelings. Do you have feelings? Sina feeling gwe zadija sina feeling. Lindako katini choga ne bakwatako eba teina figure lizo omusajja nanga majaga babiko ndega lumo nkwatira ko ate omukazi bwakukwatako how does it feel? Alina wakazi bamba what distance aizo okubude epinga. Who are you? I'm just there ndiawo kalasi naye kati gwe weegombako kunolabako abantu abali mu laavu n'obeegomba bankabirira bakyali bange kyekinyiriza ddala. You need to change environment. Lwaki okabirira kaguni ka Mr. Chicken mbooli awo kabira Mr. Chicken
Because you don't know how it tastes. Chovola bolowooza beekaabya. Lwaki babakyabajja ne bagamba nze naye njagala fuuka musiyazi sigala kuddemu kati lwaki oba okyogera sigalayo bakusonsobole bakumenye emitima. Just obwo bubeera busungu. Mbalaba nga basiyazi ate sibalaba. Nga basiyazi nga baze number 1. Ate kati kikuwunyisa nze mulimu abaana breaking up. Nga ze bamayinga stress nga baba breaking up ne bababa. Nze go batukirako mu inbox. Hello Nesim, how are you? Are you single? Can you be my girlfriend? Nga kalabe ne mbodoli. Overi mukusabula chicken atojomo ojenzo taniko ku nefas obo nefas zati. Obo asigadde eri sigale. Kati kale wetudda mu human part of you. Wolaba omusajja tofunamuko feeling muli obwagazi ng'omuntu. Tolabayokko kuba nige ya Abakabi ogamba nti zoyo gayi mwepikira. Ali mune bagayi Abakabi bemba kati kankubulire no my friends have bachenga abavuka bachasinzo obungi okusinga abawala. I think abawala nyinako nga Sandra Manny Harris your best friend wange nyinako nakanka kanga oyo ne bachali banakanka kati ababeera nabo ne best friend wange Flower Rihanna Shua Kiwa kati wa characters kati ate obona abana bakozi oshegera bamaya abana bezimbidde ngati tebatulide musajja no those kati baba ate abo bonna bakazi ate abo bafumba munnaye abamu kati kwanga maya ye anti Sandra mufumbe wa Kiwa anti kati baba Sande best friend wange okumala ebbanga mumulabiddeawo kuki ku TikTok oshegera kati waba afumba ne Kiwa I need to support her no actually I support them a lot kubanga baba tunulira si polisi ko yona jotama yembo baina ba simachino bitu bino byakajjana mutako biraba ne bitu byavadda n'abasiyazi bavadda mu mwaka mu bateka kasira nga government yayingiddewo but you have seen a lot of people atina dala abula teba focusing nnyo bafocusing nnyo ku basajja ebo kati goli musiyazi ata siri musiyazi nakugambye engwawo ndiawo kati wegomba okubeerayo ko n'omwana ozzeewo ekika kya taata we kyaba Jamaica yali anyumirwa yagenda okuuza abali mu laavu kati gwe batagirangako n'ategeera otya nti binyuma toweyoko chance otestingeko nedi jola bakankuli ekyama nze mbeera olengamba saagala kuteekawo njagala birawo nga bansuubiriza ko olwangamba nesi musiyazi omutwe guvimba nesimu musimanyaagala kati balina kyalongo bansibako baloza boyfriend wange namba tero bavimbira mugamba ewaaba yoyo kale yoyo naye ekituufu kyekikuba ojja wano ku media munayo manyi olumu otubbirako amazima geego saagagamba abantu who I am they will see in the future because they're still following me baze banfollowinga because webisukako nja kuwa ekifaananyi kyange okiraba gweoyinza ogamba mutukira bukeezi naye ng'emirimu gy'abakazi gyonna wagikola gino egya pulingi egy'Abaganda bishiba mwana watusikira mu ssomero kati enkube metroni onsuka otya nga sinakkiriza ebisoma bya metroni gasomero awo gundi ki bayitawo bali bayitako abalegawe kabowe some bali bayitako abalega mu primary olabanga babayamba kati yonawa oli mukyala ajjudde mbuzo otya kulwakubanga oli virgin kati oyina ne pooling so kati n'omusajja akulaba essaawa eno agenda twala omukazi ajjudde nansonga ate ogenda kuyingiza ne mama wejja nakuba bagenda kuwasa ng'oli virgin nze ni mwana musiraamu ze kankubule niwenkera nefa sirina faida ale waliwo banayize kankubuli ekibadde gyoseke nze singana nmanyi oyo singana ina kumanyi ngenyine essaawa zino oyo muto yansika babwita buki obufulumpuni naali mu batudde nze onsikota obufulumpuni nga tongize nga toneebuuzizzaako it was a force kati bwe baali babikupuulinga bakugamba bigenda kuyamba ki mu future tebalina kati omusajja bikuuma omusajja bameka bikuumira omusajja adijago olijase mukazi mukakamu empisa matters people don't know kati nze ogwe okunze kibanda nambo nteeka mbufumo njagazaaki wenkuba tulali vagini ekitegeeza toli tayiti ni vagini byange nange naye nga Nesim nkwagaliza okufunayo omwami you look so beautiful mwana ze character yange kati no ojja kufunayo gwe mufaanaganye easy no
So you're nursery, yeah. I'm not interested in marriage actually. You don't even want to give birth? For what? Like you have a kid. A kid for what? Nange neremere dare nyongereko omugugu. Obadde neremere atateko omugugu gw'omwana. Dubula abasula ku babies wo. Nzige nyaye machana ngabazala ngazayi n'okulabirira. Kati lwaki nkulabirira nga ka chicken wali okayo. Omusajja bw'ajja n'akukwata n'ofuna olubuto n'akutege. Walla nku gwe ni nkwata otya ng'oli omu. Ojja nkwate. Gwe letogwa sana busugu. Nzo mubalula. No. Adije bagenda bakwatanga mwagadde. But you sound so happy. Yes, I'm a happy person, but I'm difficult. How? Singondeetako nonsense. Like what nonsense? What do you mean nonsense? Bana bazala wa nnyo mwana zakakubuulire. Kati omanyi lwaki? Do you know why I'm one of the feared person? Bakutya. Ku TikTok eyo. They fear me. How? Because they respect me. How? Newe ekitiibwa. Who are you? I'm Nesim, Jamaican tomboy. Gwe bakyasiza okutato neyimbamu. Otegeeza. Kati Dadijo jo sangane mboja mwabati mwagala nnyo vuma. Kone kotula. Kulubi daba wakona nawe. Bejo akoro nengo eri mukazi wattu. Ate kati muno obwana obutinitini. Obugere bwagere utali ko wewe ti. Aleko nkuba apa kuku. Baba gwere kanawo. Nega Dadijo abana basinga actually wa TikTok back to account zange nnya. Which means nyimiridde. Why? Andi wekali abana baba katika nkule ekintu kimu kyenakolede nalingena mitwalo 3. I think na joininga TikTok. That was 2018. Mwabantu bagezera kutegera TikTok nga kuliko I think nalabako Brina budonga Brina yaliko nga mu Uganda ngwenda ba nange naliko kati later olenda baba nabalala ba Miki bichabo bebasoka abana ku TikTok ba God Viv yabo kati zakaze zibaze batwala mugane enkomawo nesigala nga nyimiridde ushegera ekyo kiba kitibwa kyamaanyi ushegera nze omuwale yayimiriza acho sagala na kweta mwale nze muvubuko wakabi jayo kupita guy man ati tubatombo ize twaganye okweta nyobo bademu tisi bademu tombo itabademu bana ize singa baso katondo gamambu chicho twali badosaba kwecho we no mchalo msinamu. How do you not accept to have a man? Na ate ebyo busira nze bawakanga sinamu tatange haji mulamba na ezo mayichanyizanga kwambala. How does your mom feel about you being a man? I'm not a man, but I'm who I am. Amatombo yandaba bulabi. How does your mom feel about you? Ata nakola ki alina life yo na nyine yange. Kati yeta kugamba konti obona ndeterayo dik muzuku. Ebyo nabagamba cancelled. Agamba mageri mu mwanzala munyumirwa kati mba munjagazaaki. Naye kati obeera wote kuba naye for bulamu tubutambuliza ku kwepicha. Ebyokwepicha mu kwepicha kwabayingira buyingize mu twelitenye bagamba okwepicha kwabayingira buyingize mu bulamu naye butambulira mu kwepicha watali sente ugastawo na kwepicha so okwepicha biki kubanga sente zezileta happiness weziba teziriwo kati ate okwepicha wekudda okwekuleta essanyu kwepicha teguna kweche kikuletera essanyu kulya Izo kulya muganda wange tulina kirala kyonyumiza ketonyumiza ekyo kwepicha ng'emmere eri wali n'obweka kumpicha ng'emmere eri wali gye nsooka obadde ki leka nawe addiki omuntu yonna ogamba okwepicha okwedakiika bazize tewala abantu tewaweza naddakiika oŋŋambe ngenda mu kwepicha nga fuudo eri wali wakuba ali gy'osanze si mbadde mbano bano bafiirwa n'alizona n'ebikoko ne tusooka tuziŋŋana onsanze wakwamu batudde mu bizibu byaba n'akabaga kali mpulira njala kayingirira kumenya babeera emmere kyekyannuma omanya obatambita ku mukolo gwa nakankaka nasobola lowooza ku mmere nga newanyima emmere newanyuma okumpita ku mmere gwe nfunye ansa ndowooza gyeba oba gyembadde nnoonya mazeemu akajanja owayo we bakuleetera okwepicha n'okulya olondawo mmere first kulya okwepicha baako nyima emmere era ndaba emmere mukwano nze nemba ngeze abaana banda actually I don't smoke I don't booze sinywa mwengezi yeah I don't smoke I don't booze bimpisiza ddala bubi naye nga wansanze nga ntudde ku mmere tolina kyoŋŋamba
Safu kwa atira kumbuze ekyennyanja onakimala weekyo mugamba kaka na relax. Kati olya kilo nga mekeza omuceere? Omuceere siri muli wa muceere. Olya ki? Omanyi byensinga okulya ojja naseka. Olya enkoko namba weka? Gwe nagyepikirako nagigula nga ntutukanya nagamba ngenda gira bajja kumpulira. Wensikako ekisambi wendya nga wenkubamu ezowa wenzira n'entuula. Ezo wikyeki? Otaba mundi fiti nkubamu awo nenzira nenjituulira. Gwe obadde ki? Oba ogamba ekyaliwo byakulya. Emmere bansanyusa, you know. Era nti ogamba food is bay. Tonyumeza asima musajja mbubbe. Naye kati abantu recent bade bangamba waliwo guy is a big TikToker naye kyali wange nnyo mwagala nnyo. Mr. Right, bamuta Mr. Right. Kati bade muposting ennaku ezo ayalaza ngude mulavu ne guy. Bamune Mr. Right omwagala. Bagambo your boyfriend temufaayo anti banoonyereza. So your boyfriend is food? Yeah, my boyfriend is food. My baby is food. Bwana yakamera zadija singoda sana mesi yes kufoka sinze. Singani mufoka singa kumere sawa sina. Ngenda kujjukira nga maze kukuta. Kati ewako ofumba? Mwana sifumba. Kati oli awa? Mu restaurant? Nzen ordering online sometimes netwala. Nyina mama beredde nanguze mmere. Mama beredde na musasula mwezi. Nyina nendiye mmere we man enjoy local food. Nyina nampa So how do you live your life without a boyfriend? Mwana ba boyfriend taba kuongera kochi. Without kwepicha. Kwepicha tekuna kya kunyonga ngona gambe 27 years teri yadde yali akupicha. Teri kwepicha zinabagambye gravid oba yabayimbidde kwepicha teri bya kwepicha. Wena alija bakubaka surprise later naye mujja kala. Nenga boyrava si boyrava. I'll be very happy by that. Which boyfriend? And I want a boyfriend, please call me. Because I want to see you in a relationship. Manya which wengwa kati wemba sifunya boyfriend. Oyinza okufuna ngani? Omula nefuna omulala why not wemba? Difune mmere ndala. Nawe kakuulire. Likambererawo bandayo bulabi. Dreams izo ziri zitya? What are your dreams as a woman? Yeah, my dream. I'm a feminist actually. Olaba njaga nnyo nezimbire ennyumba mansion tulengana menga njitundu ngate njirimu bwomu. Tali kuongerako mugugo bampite bachali bange mbaweko kuzirumurumba gaye kati beerawo mbere n'akavu. Abantu tebakuyite basezi kubanga eyo mu kyalo. Omuntu eyabeeranga n'ennyumba ng'abeeramu yekka nga bamusezi, right? Right, Jonah? Negomba actually ntenyo okubagamba nja ku neno nagenda okubana ikankubulire. Bino ebintu ze bangezeza kono okundokola nno naye mwana ngera bangamba kintu kyo. Oli musiraamu? Ndi musiraamu. Kati osalako? Nali nsala nga nyambala kanzu naye nga ate abantu bantunulira nnyo ne ngamba owaye mbaviiridde. Ali munango wa muziki tukagenda pasa bugembe nsabe. Pasa bugembe ngana nvimbye akagatto kyekyo ekidread seri kibikirira bakirabe man balina okweragala gawali nawe. Kati kiki ekyakwambaza ng'ekkanzu ng'oli mu kyalo? Lwaki nyambala smile saliyati lwaki nyambala shariati tenga sawa n'okula kubanga omukyalo olina kwambala shariati n'ekkanzu kirimbo Katonda ngenze mumusinza mba nyambadde ekkanzu. Kati olwo wayambalanga ekkanzu ng'osinziza wange osinziza mu basajja? Nagenda mu basajja nga sinafuna bbeere kati wakoba ligezeemu kkulu nga sina na bbeere ddene. Kati tukuyita kigwaya byabasajja sajja byo kati nga toyagala basajja kupicha on confused. Leka nkweko warning kino abazadde bonna abali eyo mind how you treat you raise your kids, how you treat them. Kalize character jeba naye dijja so nkulaga baby ekina kuyamba obutandemerako lwaki seyisanga kikazi sambula mukazi. No tuweta okay kuva buto mami yakukolanga atya kyali kitya bakuzala na balenzi bokka. Kati banzala na balenzi bokka banzala muwala we kama mama ogwaina kati ate naye nyina bagana nga abataba wala babiri those are the only two balinga gwe na ate mwana bali banyumira bambalanga mu ne lipstick begayambirawo nga nseka bambalanga mu small lipstick alize oyo njabanga press kwe kubya noteka kenjala bweziti noteka kechikowe kowe nonyuma binyumira ngamba laba ngoli abyamba ngo birabanga pressure alize pressure yonjina kwanizi kati kotala bazizenga wendi oteka mu kamera kila kanacho bali nambala oba bichiteka yo bot teri ku singa zazo no pressure jendiko adija ino kusanga nga ka makeup but I love people. I have seen people like looking good. Yeah. Wenda mwana nga akikubye nga nange nosibane ngamba yeyo. So kati mami wo yakukuza ate kyakuvirako kuba boti. Ati mama ngali agala mwana mulenzi. Chega ali agala mwana mulenzi.
yabasooka kati laba entulubusi yangamba nyo yewonya ekizibu nenvaayo kati bantu enyo wakama Mpita kaliddalo nyina ebigambo bingi ate ndabika ng'omukambwe naye nga si ndi mukambwe oba onsazi ne karakita nga teziriiko kati bankuzanga mulenzi nga bagula engoye kati muganda nge yanzirako mulenzi navasi mulenzi kati bajja nga batwambaza bifaanagana obamugulira suuti bansabula suuti kati banyambazanga nnyo shoti nga bimakinga nga mbeera ndi awo kati nenkulanga omuntu noyambala ekiteeteeyi mwana ndabikira bubi era olunaku nzijukira dadi lwe yangulira ekiteeteeyi kyaliko buno obumasaamasa kiki wakula teweefiringa nti oyina figa ate nze nno nyina figa nali shaped very well kati kuva okugula omulimu gwentaddeko nakubamu ku bikonde nemagingamu namu okitege naye nali nga ndabira ddala nakubanga ebikonde yekyengera sebo ebikonde situlamu ku byuma boxing nga tukubamu kawo kayala nze nali watabu nagoza kibante nakubanga ebikonde mwana gwe nakubanga ebikonde leka nesaawa zino zali balowooza ndi bawunsa kubanga wunsanga noba musajja kuyimiriramu nowalase kuyimiriramu ate ogenda kukola ki olaba ebintu bagamba simanya kati zakyasi kyaka zeguba kyasi zogamba nkulira abasiyazi mu Uganda bagamba naye nga bagamba sawo nyingiza nobeera musiyazi ng'oliyala olina obanga olinamu balina obeera n'esente nawe kati obeera musiyazi mu Uganda ng'oliyala oba oyogerwaki olina obakali ng'oli muntu mukozi nnyo ng'olina mane kyova oli gayi okiki oli wabagamba munyumirwa nnyo aba bagambira odi yonsi ate nnyo bagambira oba oli mwavu toyitaga beera musiyazi kituufu lwaki obeera musiyazi ng'oli mwavu olina obeera ng'olinamu awo famire kyange ejja bakukkirize nga bwoli kitegeera naye kati gwe ebirooto byo biri bitya wakomye kungamba nti oyagala kuzimba njogibeeremu I want to travel around the world just traveling mbeeraawo nyumirwe TikTok anti ngerawo mbawa updates kwa TikTok kati zolaba weba katwa accounts zange ezuwa nenkomawo and the good thing is siri user I would be a user nyina bachali ngona ba big TikTokers cause kati nature lwaki bagamba ndi musiyazi is the first time I was promoting it nga bansasula anti kati babagoba nobaga naye bali bansasulanga opromotinga nejanga awo nemaga you want to WhatsApp groups bichi kati binkubise kiboka actually WhatsApp groups you want to join a WhatsApp group of lesbians bichi gay blah blah nga promotinga kati binkubye kiboko nga nkolera ba post si kya promotinga sinaga kubwa kiboko zesetegeka byagenda okukukuba teteri kunkuba naye kati ze bantu benkolera the pastors I need to respect that kati ate yago manyi Mr. Idiot yankubira esimu ya almost 5 hours nanga nesimu otalekera okutaginga those kind of things bijja kuttira change stop tagging how did you feel doing such stuff atengo chimanyi sina change nesazo nzifuna sent era ngamba promoting ate agenda kunkola ki ate wangamba to ongambye tugenda bidda sikubiddamu just nefuna sente wadde gye twetaaga sente kimanyi nti no so okuzifuna mu ngeri nyingi nnyo nga simutisia tukoze amuya gwe lakoti nganfuna oli ez'obwerere ngamba the problem is that you don't want to get a man abasajja balabirira abakazi kati that's the mentality I don't want to have lwaki andabirira naye toyagala wali osanzeeko abakazi n'asaba omukazi ekizigo n'asaba bbaawe ekizigo abasajja abategeera tosaba bakuwa buwi mubateeka ku pressure naye azikuwata mu mutima anyiize baba banyivu I see friends who talk about it omusajja bw'abeera akwagala akuwa buli ky'obeera oyagala ate kati wuyo olina virgin abasajja baagala nnyo abakazi abali virginity yange njajjejjirako teri ku jinsi jako njajjejjirako kati okikola otya for example ogira bugizi biti teri biti teri simanya biringanya simanya kyukamba tebiriyo ate kati kati wekimenyerekerayo tewala wali gwewaita akimenyekeddeyo kadama biringanya amenyerekerayo akyukamba n'amenyekera mu kacucu maama tewabalaba nga omutwala mudwaliro kacu ana bekuba ezo ziguni balaba nga babiramusaamu owino kati baba bafataki okwekuba kikumu babitunda mu owino wali mu katale k'owino okyukamba zibayo nga kilasi bagenda wacaga ne bazigula zabakwatirayo
tulaba bya trending. Naye kati kankubulireko nze ndi mukyala munno. Tewaliwo ku nsi kisinga kuwooma nga musajja. You can try getting one. Oba tomutesingako tobirowooza. Tigezaako olabe. Nkuweeyoko. Era ajja kujja gamba wampadde ekizibu. Wampadde ekizibu kyennyini. Kumubalula kati ate zo ddawo. Otegeeza ki omubalula? Ebyo by'okumutegeerera lwaki ontegeerera? No, tajja kutegeerera but he will make you realize how sweet you are. Tebiri bya sweet. Bya sweet ki? Mogobi kyakulaba ng'oli sweet oba toli sweet. Lwaki babagamba bannabukalu abamu? Wawulidde twali tuyimbira oli mukalu ali wazala toto. Naye ate twali tubamuyimbira akayimba twakagasaagala kuddamu ebizibu. Bwekyogamba ebizibu by'abalala bye bijja okubeera ebyo. Saagala kwezaba wenkulaba nga Hadija bannaye bakugobye mu fombo. Kati nze mbwagaza ki? But I wish you a happy marriage really. Njagala ofune omwana. Ndi happy. Nze nagambye emmere. Food. Gwe teka oli emmere zo n'ondeka mu nsi. Omusajja n'otwala bagabe. Ndekere emmere. Kati gwe singa mama wo teyakuzaala wali. Naali baddeyo nga nkirize. Yo kukaana waakiri. Neeremeredde, neeremerera dda ate nyongereko omugugu nakigambye. Already neeremeredde. Ate nzaale for what? Nina bagala bakyali bange Flower ina abaana babiri best friend wange. Abaana mbagala. Rihanna ina abaana mbagala era ngende nga nvimba. Bera mbatwalira ku bintu n'empulya nga kati bebo. Nati sina love y'abaana. Njinako dakiika. Okay. Omwana kati nkerenga ng'oli muto ya. Tali kuzaala sawa zinondeka. Naye ng'essaawa ezijja maaso. Teri sibirowooza ko not even nenkulaga pulani y'akatabo kange temuli mu kigambo kufumbirwa kuzaala kweteka ku preach. Kyova abasajja bakyabawasa abantu 7 8 nga yokka nga mbeeraawo. Tokubye nnyo. 8 7 nga nze nfumbirwa. Nga ize zenna. Gwe wenna ow'omutawa. Ze no bakube kalaba bafumbirwa 7. Musajja n'ali mu kubya ekibooko. Nadi empulya nge n'ekikubba ekibooko. Sikulimba. Ofuna muki. Abaana galo child babonabona nnyo. Bazadde baabwe baafa. Nawulidde nti bazadde baaba bawala bonna. Babalimba abazadde baba. Okay, I do documentaries. I've seen girls suffer. Nakugamba my first time bichi. Tukolerayo kudika documentary cafe. As I will do it, trust me, I'm one of the fastest editor you have here. Wow. Akuwa manya gange nkozesa ga sige gamu gentonda. Trust me, give me your work. Mrs. Gwe. That's amazing. That one I'm the main editor jenkolera. And I'm a trainer. I train people. Kati obude wange kati mukuloze ngawe ngambe butalwakisiroza ku basajja nnyo bichi. Chenali rozezaako. Kinalirowoozezzaako kye kino. Omusajja bambi njagala mpe kino, ampe kiri ebyo nambi etuusaako. Wemma mpulya njagala ku. Nze okwepiki nakugambye food. Tekawo wali emmere. Laba newe njogerako essanyu lintwa. I want you to realize how sweet Kwepicha is. Abasajja sina kye mbagaza. Tosobola kunkonooleta parliament namba. Newe nkalaba amwane ditamane wachi ogamba tokyukako yadde. Bulu movie enkyuse. Nze ndaye bulu movie nkyuke. Ebyo acted. Ng'omukya. Mwemba obukati bwebwaito obusee. Like a love story or something. Teri love story enkuba. Like tokyukako n'owuliramuko muli obusomi. Mbeerawo kalas. Ng'ate binnyiiza ngamba kati eno singa maybe bakoze mbwe bati. Singa eno shoti bagitadde wano yali badde ekola amakulu. Kitegeera. Kati obwongo bwo bwonna buba ku mulimu all the time. Kati ate nayize n'okusaba kati nsabira awo nakanga nga ndaba mummenye okugenda eri nga sinyambadde kanzu kati mba njagala kola ng'ate mwagamba eri emabega omwe. Kale I respect my dad's kale n'enzika yaabwe nnyiiza saagala njagala banzike bamazeewo ku nnaku naye njagala nnyo okwambala ekkanzu singa banzikiriza okwambala ekkanzu naali badde ngina neesaba. Naye wabugembe ngenda bwera tebakuba omuziki mwana mulokole nze mbagalako omuziki n'oba olina stress ziggwawo nebaza nakanka okuntwala ikwana kanka yantwala ndokoke nanyongerako kale saa sinayatula kuba abalokole bangi abanfeze. Waliwo omuntu nagenda wa pasita nangamba vayo ogambe mukatona amponyeza ebisyazi ne muganda yabimponyeza dde ebisyazi lwaki aganjogere mbatu mbamponyeza ebisyazi nga gwantegedde mugenda okyali musiyazi gwe wabibadde obirabye mbu ndi bisyazi wayanzija ku TikTok okitege yanzija ku TikTok nangamba njagala acting mbu wadde ngampadde ne storyline nja kuwa obukadde bubiri atano nabuuka nago nagamba siina gayimirira mu katuuti
nganyimira mu katuti ka Yesu nga togambe Yesu tebamulimba lwaki atinza amaaso ga Yesu omulimba omupasito omu kacha bapasita nga basatu abakanku benjiri n'entuulamu nze kati nsabira wa Bugembe era webiziwe mpulanga yala zinkubye nga ngenda naye naakola Bugembe akola sabirayo kati je noba musiramu yetakukaka kuchuka ojja n'osaba n'ofuluma yeyo church zetwetaaga kati nagenda n'ensaba nno nga mpulira ennaku naye n'ennaku nobudde bwonakanga mwana stress zaali zinkuba nga toyina mulimu nga banyima n'emirimu nga bangamba ndi wa sister w'omuseegula sorry nga banyimye banyime nasaka mulimu awo nga nyina sebo ne banda bisambo yoyo ne family ye bakuba blue movie yabanyima emirimu kati gwe TikTok ofunyeko bizibu kinga TikTok bizibu anti nze kati kasane nganga abantu nga impolereza nakakaka that was the biggest challenge na facing ku TikTok kubanga waliwo ne yakuba akacupa ne muyisaamu nze tomanyira kuba oti akacupa adije kube kimuko nakanka olaba zinakanga ngena muyimirirawo nga bakadama abakulu ebikazi ebikulu byageno yiiza abaana bali ku nakanka she's just a 20 year aliko at 22 mwana muto nze Sefco is my best friend for some good years kati naye tebamwita musiyazi Sefco tebamwita musiyazi tasiya kyasinza obabi itingawo bavuma kubanga it is a matter of kuvaayo no portraiting ekintu kirala kati gwe mu kitonde kyo bw'olaba omuwala munno ofunamuko ka feeling k'omuwala asaba Abanauganda bane kati ani mwana si Bannayuganda kubanga ate abazungu abakazi they look good abosobola okwegomba ogomimu abana bo appreciating amu Abanauganda and you appreciate them. There's a difference between appreciating and feeling something for somebody. So kugamba singa ndi musajja onali muwasiza ekyo kisobola okubeerawo naye nga tokifeeling mwana sinakye mwagaza kati birungi ki byofunye ku TikTok nga tunatera okuwumba birungi bingi byenfunye mu TikTok kati obudde obwo nalwaniriramu let me give this obudde bwe nalwaniriramu nakankaka kwazi nakanga Sefco yamuintroducinga jendi nembera kyali wanakankaka for some good kati jinakomo defending nakankaka nafuna emikwano abana batandika okunjagala kati nga balaba njogera kituufu ate nze njogera kituufu nga nekikubawo nga wekiri era dije nkusango era nze nekweka kwangwe nkusango otudde mu bbiira wenja okujja mwogere mbu wa kituufu kati yakoze bwati so najjanga nempa amazima okitegeera nga njogera nakanka kino nga musupportinga mu kino nga nakanka nemugamba nga nemba sinalaba video nakanka nga agirabye ankubira nangamba waliwo ansabudde sinabitegera lwaki ansabudde okitegeera kati nga nina omunoonyerezaako omunonyereza ola parking wenkole parking bana I want to thank Parking Hotel so nyo kuisa wa kalango parking ba TikTokers etuyambi wakwa mutamu tebachimanyi etuyambi etuwadde ku mirimu gwe being there as a TikToker nga bakusasula those guys I respect them okitegeera ze TikTok mfunyamu ebintu bingi afuna n'akasente for endorsements ezimu entinitini bakuyitira gaja ngo kubireyo kana akalango wakuba akalango akasinga okunyiza kungamba azije kuba akalango kembizi ongambo to kuba akalango kembizi nkuba akalango kembizi mugambe ebinyindo byo nabagamba temukiddangamu sirya mbizi so ngambo to kuba akalango kembizi ayo ikacho chenagana era emisichumi yakakuba kwa bali betaga tomboy azo kuba akalanga ako bamaite tuina nsonyi oboge na funtu la funtu za chumi yaka owninga up kitegera kwa bali bana batomboza so tulamuga oyimiridde atenga chumi ayimiridde nemugagenda okuba ebinyanya ebinyindo tusinga promoting ebinyindo nga tugenda okufundikira inawe wambusiza wagambye nti abazadde bafeeyo nnyo ku ngeri gye bakuzaamu abaana. This is really a message to you guys abazadde bonna abali eyo mind how you're raising omwana wo kubanga omuta self esteem omutira mama we yakuta self esteem anze mugamba wakati waliwo ngamba kali maybe singa tewanyambaza singa tewankuzanga nyambazanga abavubuka bishojo oba naita nyina akobuzi kyone kitange tanyina akobuzi that's who I am tichibara kira no era we nyambala short era nkwamba ina kumpala empanvu we manyambadi singa wano ku HK Media wavaayo client w'amaanyi nagulira ekitete yekyebbeeyi nenkuleetera Nesim toyinza kyanga bangulire emmere enkoko nja kusanyuka ekitete ngena kiteekawo
nenkwambalira kitedaba board so kutuneno board bampita ma eguso kutune ekifuba kino ekifuba ky'abamaani n'abagaita bakiina bakyegomba. You have nice boobs. Ekyo si kifuba ky'abalenzi. Jaga tunule muno va ku boobs. Ate tutunulira muno. Tutunulira wano boobs. Ezo boobs jala singa nsobola nali badde nzisalako nazisalako kirabika. Naye kati gonsanga nga kwati waliwo nyambala amasati agankwekadde nga tusaana galaba ng'omuntu akulaba chest babe bagamba waawo bampita muje baleko ssebo yasoko zinzita n'opoliisi yankwatako nga mpisa musajja yagenda okumbikwe nengamba I'm sorry madam, I'm sorry, I thought you were man. Nengamba no police olaba amfudde musajja. Nesim, by the way, you have nice boobs. Kati imagine ng'omusajja agakutteko how it will feel. Yizo mukube ebikonde n'okwata ku boobs. Kwe boobs ezango n'ozikola because what? No gwe nekanzibika n'ozibika gwe jo nayinza nayo kuba nga zaali mu kwetegereza. Boobs ezango ozagazaki abazadde programs zino zibaleetera zisobola okubaako nezebibasomesa. Baleke okuza abaana. Nesimu ono akyali mwana muto ali 27 years. Tanaba agenda kuweza 27 years. Nga byankoko biche CKFC bunebira byenkokoko kebe ate nga namba mpa ku mmere byebirabo byoyagala biteeteeyi ebiteeteeyi mbyagaza eki kirete nkikwambala mukenyina ojja kuzirika wano naye nga nze ngenda kubeera mukwano gwonkuyambeko okufuna omusajja. I want you to realize obuwoomi obuli mu musajja olekerawo okubeera virgin at those years. Tukolere n'embaga, you get married. Embaga era nja kumala okulya keeki mbulewo kumbaga kwenyina nakasala keeki nga mazojirya wish bazadde bagala okunanga nasiseemu dda maama ebyokwepiica n'okwepiica teri kwepiica mpa emmere lwaki ompa okwepiica. Abazadde bannange, abazadde bambi tulabye nnyo bambi naye it's okay. Nesimu waali kasita mulamu, si mulwadde, talina buzibu bwonna, tanywa mwenge, ta smokinga, ate ng'alina n'emikwano. Ate musabi wuuyo muwulidde nti yadde agenda mu church naye era asaba era ngambye yagendako ne muzikiti. That is super amazing. Mukyala mukozi yeekolera tasabiriza, so alina credits nyingi newankubadde nti tayagala kuvaako virginity. Mwana virginity eno yakitiibwa nnyo bannaayo gijjako gijjirako ki naye mwana teri kufuna era kino bazadde nga bamukyala teri musajja tamugeza n'omumuleta amusoma mumumpatikako nebagana ati bale naye obusungu ng'oyina bungi abasajja bakola ki oba bakubreakingako ku mutima? Yinza okumbreakinga omutima oba nsa breaking. I break people's hearts nawe leka. Look at this girls banji girls oba breaking mutima abasajja abo baba nefa santi abasajja oba breaking anti nga baneegomba nemba anti ulira anti omusajja nga zo okunkwana ne muvuma ne mugagwe nja kukuma wachi oli muwala mulungi yangwa ne muganja kukubagwe twala eri ngakwegombi ngoneegomba kudiji kubanga oli mulungi oyina boobs vaku boobs naga zino boobs. It is mission impossible kalas. Touch my boobs. The TikTokers edition olunaku olwaleero tulina Nesim ono abeera ku TikTok awo nze nabagamba ngenda baleetera abantu be mutasuubira. Yeyo ye life munnange ya Nasimu, buli muntu alina engeri gy'atambuzamu obulamu bwe, nange Kigozi nina engeri gye ntambuzamu obulamu bwange nzo nnyima emmere n'ompa okwepiica. Kugundi ku apartment ya pressure. Okay. Olala nja kukyalirako ewuwo nkuleetere. Oli mukazi mugabi let me appreciate you are the only YouTuber who come down to know who we are. Thank you. Some people just see us nga akwagalako ngo trending them. Nze bangulirira nkubena kanka kakasa nemba gamba I want. Gwe nga tozze ku ngamba. No one could ngamba just be you just be you. Jangu tuogeremu.
those are the people we want. Now when chikuba nengende wafe Jamaica nyakuga wasa my girl everything Chris kutanda kazi dola gawo nyimiro. Inshallah niza zidole zo na yeno Musajja mulinze. Musajja bana rest in peace any man who is interested in me. Sina chembagaza. Na yo manyi kyo bawona agende Jamaica oyinzo chusa mutesi. Ata balasi nnyo. Ola wosanga mu Jamaica mu. Tubayo abaja ntiano ogenda oyinza okunjigiriza weed. Kinyeva nenvaako. Ate no sa wofunira n'omusajja. My dream is to see you with a man. Ate okwagala omusajja we Jamaica ana be Uganda bo tebagali kunyiza obba batula kibokoza. Anesi ng'omusajja oba oyagala kunjagala. Jangu fumba emmere siimula ennyumba lya nyumirwa teri kwepicha. Kwepicha bakireke. Naddala okwepicha n'omuwala ali virgin. Eno private party eri expensive muganda wange. Anyways, tusibula abantu njagala okubebaza mwebale nnyo okutulaba tubaleetera stories zino mufunemu ekyokuyiga. Nesim atugambye nti wegendereze nnyo engeri gy'okuzaamu abaana y'okusinziira bwe baamukuza bw'ati bw'ali. Era yakula yakyawa abasajja naye ng'ate obulamu bwe butambula agamba si musiyazi mumuteekeewo bye mwagala sibayinaako buzibu. Anzeno Mpita omusiyazi tewali Mpita omusiyazi. Nedda tebajja kuyita. Amanyi lwaki we nkugamba. It feels nice. Gomwa ko omusiyazi omwana. Nedda ngenda bisalamu ebyo. Ndekebu Mpita omusiyazi zino kinyi. Lwaki ayagala nnyo bakuyita omusiyazi ng'ate ongambye toli musiyazi kitegeeza oli musiyazi. Mwana we mbeera musiyazi life yange gemazima naye kinjaga okugamba kye kino. Abantu tosobola kugana mutu kwogera kyayagala ojja bamenye mutima oli olina olukusa olugamba nti siri tojja n'omala ganjwetekako kigambo sirike nkukeererako mu vidiyo yinza olawo wokinjwetekako wenze ne ngamba weebale obusaga olwaki omanyi baagala kunkuba lwaki nakute joyi nemuteeka ku sandi ninga ne sandi mumanyi ng'ayamba abaana ayamba oyo akola charity ayamba abaana nange namugamba waliwo omunno gwe bayiriba jangu omuyambe oshegera okumuyamba kati mwana kati bana ebintu byamwe biwanvu naye tujja genda tubitegeera mpola mpola kati nkuleesa abantu bakutegedde ngenda kuleeta sandi ne kiwa abantu babamanye kati awo tujja nga tulondoola mpola akaboozi kamwako tulabe butya bwe tuba bateeka mu layini temugenda tuteeka mu layini gemazi baneze gamba temugenda mutugomugenda kaabe sale temugenda muteeka mu layini kaabe nze temugenda kuteeka mu layini teri bya layini ogenda tuteekamu gwe just tuwe mmere tuwe sente ffe tukuveeko ate tuba tukwagazaaki balete we are supposed to come together. Yeah, they told me next week. We are supposed to come together njaga ku shiftinga next week naye ngamba akamugende tuyinza okwesekerera tuyinza bano nga tukufere okiwulire. Anyways banaye njagala okubeebaza mbeerawo ne Jona ku camera okubaweereza TikTokers edition ekimeeza life experiences and adventures tusaba muyambeko ku Naalonga abasobodde oyinayo ebitaano ebibiri osobola biteeka ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga tusonda ssente za bbaawe eza bail asobole okubeera nga Naalongo avaayo mukomera Saalongo ng'avaayo mukomera baganda baffe aba BBH Travels bateekamu omusayo kulaba nga sheetambula bulungi bannaffe aba Platinum Wellness Spa bannaffe aba Starfever Uganda bakutwala kweti wokka neyanza nnyo bakwano mweraba. We sign out sekedde mu walibadde ogalanga n'akaseko kange ng'akaliwa agende okuseka kansekere muzikula tumina watagobya guess what guys nina wakabi Hadija the best YouTuber of the world wewe yanjula ku TikTok tomanyi tompulyangako nzijende ngamba what's up my people, this is your girl Nesim. If you don't follow, make sure you follow me, get to know who I am mpola mpola mwana konkwaza ne kazira bwaye musimbo kola oli MC nabyombi kola kola ekivulu cha Bulisha Kiramba. I was the MC. Okay. Nyine bitona I'm talented actually. Amjagala kujoininga Ivo official mbere nga mbo muziki. Zire mu kuzina okwe twazinanga mwana. Yana ize.